Takwadde ku kikomando kyalidde. Kibadde kitodo. Kale omukudu gutanti kwe tuli twongera okubanirizaako musiibye mutya. Leo tukoze tuli ambera ya kuyiriba ne tuli out nako olwaleero. Olwa ne w'omukyalo omwo tuli mu hoteli mutuzze tufunate ku kyokulya. Nakafu tumusanze ye alya. Okutwalize wamu ye atusoose okulya. Wabo wano kumpi ntugana tuje tumubuuze tulabe ne baby. Baby wamuzaala ng'ennaku z'omwezi mmeka? Amuzaala mu Gwakusatu nga 19. Mwezi ogwokusatu ennaku z'omwezi 19. So buli ennaku z'omwezi 19 aba aweza birthday ey'omwezi. Asemberera okuweza omwaka si bwe kiri? Okay. Baby ali atya? Baby gyali mulungi naye. Gyali oba wali oba si yo? Wali yeye. Wali naye obulwadde buba bumusumbuwa. Nga bulwadde ki obumuluma wamusobyako buli nnaku anti? Asobye tafaanana bw'ati. Ate abeera atya? Wamma omwana bano tebamusobya olowooza wamma? Nabo wa hoteli? Maama wa hoteli? Omwana mama we wayenda omwana batalwala. Ona alwala bifuba na ssenyiga. Omusajja tasobya mwana. Yagala kudda eri? Omwana tasobya mwana. Ekifuba ne ssenyiga oba otya bukyali bulwadde? Anti bimusumbuwa bimuziyiza. Nakyo ekirala kiba kimutabanya. Yakulya. Ebyokulya? Ebyokulya ntubako? Alya naye ebyokulya. Ebyokulya ntubakola bukozi ne bafuna ebyokulya. Era tukola naye sente nazo tezirabika. Mukola ate nga tezirabika kyamukola mirimu ki abantu baba baataaga okumanya badde baludde okulaba bani ndina Nakafu wano eno. Tunyumyamu ngo ngambe kamubatere live wano. Abana misinga live nyakuba mubaddizeeyo. Nabe ne ku baby una izize emyezi 9. Nyakuzo mwezi ali meka? Zali twali mu Gwakusatu nga 19. Gwakusatu nga 19 Nakafu yazaala omwana. Twali Fernando zambijukira bulungi nnyo mu ddwaliro Mulago. So twali tuludde omuleeta omulabako. Nkuwulira amazima abantu baali banyiigamu. Si baali banyiiga wabula banyiiga. Yasimanyi kyoyinza bagamba abantu ne bakola ki. Ne badda mu mbeera abantu banyiiga. Kifu banyiiga era kyensaba bansonyiwe kuba nange saabikola mbu njagala. Ebiki bye wakola? Ebyo bye banyiigira. Era gye nali ntuseewo nga n'ekyokulya tekikyalabika. N'okola ki? Nga ebyokulya nzukira nga twabireetanga ebisinga obungi. Era mwabireetanga naye mabega. Naye mabega awo kogwe. Baabo bagambo bakakase. Nenfuna nimbalimba. Ate nga kulimbalimba baatugamba gwe yali amulabirira. Awo balimba. Ate kati batya. Bamanya bwenkera ku makya nga nawe ensunga oli mukazi. Nenzija ne kwana. Nemba nga wuuje nzija n'ensula. Nendi eyo kuona ne abalabirira munne. Kale ando baka kasate. Naye yali andabirira. Kale lwamala. Yadduka. Twayawukana okuva mukyalo lwe yazaala. Kuva mukyalo lwe yazaala yaddayo. Madam Jennifer. Yali kyali wali yakusigaddeko bw'omu. Bwe n'osinga okwongera okukakasa. Yampeerezaako amesagi magana nga Sonko badde oyagala musonyiwe konzenti ye. Ngamba kale kandabe. Bwe beegako ne Madam Jennifer yagamba ki? Yangamba sorry saakuyamba. Kyokka kye yangamba. Oluvannyuma lwa ndirodi okujja ewaka. Yangamba bye yangamba. Ne mugamba nangamba sorry saakuyamba. Mugala Priska. Nakafu, please stop playing. You are a mother. Work. Esther. Ekirungi asobola okola ki? Comment evuddeku nga sisomye bulungi ya Esther. Bambi yinzirizeemuuko. Muweze comment si wano Yabali ku live. Tusomere Nakafu. Amanyi mugamba ki? Ebimwe mbimugamba abeera amanyi nti nno mulimba
So muweze comment sawe. Atere. Wadi olugamba Madam Jennifer agamba atya? Mbuno tasola kola. Ojiko emmere. Kyokaba. Kyokusidike. Daba wali. Madam Jennifer agamba atya? Yangamba sorry sobola kuyamba. Tewamubuuza ko n'omugamba kiki ate tasobola kunyamba. Namubuuza n'angamba ku bye nakola. Ku bye wakola? Ky'olaba tasobola kuddamu kukola ki. Bamudisappointing okutwaliza ewamu. Ateekamu amaanyi ga buli kimu kyonna n'omudisappointinga. Kati oyinza mugamba kiddala. Wanyi? Bayida era kimanya. Kati oyinza mugamba kiddala Madam Jennifer mukakasa okudda mu mbeera. Senso mugamba nsaba nsonyiwe kubanga. In fact yenna n'abantu bonna. Bonna nsaba nsonyiwe. Bonna. Wenyama. Abantu bagamba kusonyiwe. Sasa gwe nakola so akuddamu mukola. Kale ate ekintu ky'okukola. No, for us we are working we oli mukwasa you think sente tezitumenya. Comment z'abantu bano bali live batulaba buterevu singo tedde ko wanyama Lady Masaka wa Bobby buse kabuno emoji bokola ki commenting ngo wandika bana abatulaba bali ku YouTube tuli live era ageni wano ku YouTube okubanga tubaweereza yenna Nakafu wano ne baby we tuli out bakabadde byokyama nko tuli out emmere mugiraba gino Esther Nakafu please noonya ekyokukola osobola okwoza engoye n'ebirala. Zahara Peruth go and work please. Abantu bakubiriza kukola. Njozi engoye zebagamba. Nti bagamba yoza abantu engoye kola biki go to work. Joe comment z'abantu. Omwana Nakafu ali positive bulala. Dedi Masaka noyo otulyako okiraba. Ada gamba kyo mukulu. So Nakafu mmwe ku magezi wano live. Nabala mu commenting awe. Nyano ono alawe kade etalidde. Oba katagala kweba. Akaba. Kade etalidde. Tulina wano baby bannaye baby wa Nakafu ye. Tuli out. Nyongero bajuza tuli out. Mugalu Priska. Leave men, my dear. They will forgive but not help you go work. Gwe muwala. Abasinga bakugamba kukola. Kukola. Alira ddala kati. Abantu bakugamba kukola. Mirimu ki gy'okolako? Nakafu. Owasa. Sikulowoozaangako. Kukola. Mirimu ki gy'okola? Gezaako abantu bagamba tulabe. Emirimu gye mbadde nkola emabega mbadde nkola ku saaluuni. Naye kati ku saaluuni navuddeyo kuba nakoze omwezi yampadde emitwalo ena ate nga twayogera ndala. Eno saaluuni gy'obadde okolako? Nga wagenda ebadde osiba nviiri? Bwe natuuse ate okumpa sente yampadde emitwalo ena naŋŋamba asookerako egyo. Ate nga sikoma kola egyo gyokka kusiba. Nina okukera yena n'ensiimula n'enjozaako ebintu. Nampa olumu engoye z'abaana be nazo nenkola ki? Nenzoolezaako. Awo nalabye ng'amenyekera bwerere kwe kudda ewaka. Era bwe nfuna ayagala okumwoleza nga mwoleza nga nsevingako ezimu. Bwe kityo bwe kiri kati. Kati penso yo badde bamuyiga omusiba? Era mbadde njiga wabaddeyo mukwano gwange awa ng'amanyi penso naye nga tukwata ddole nanjigiriza. Kati mwali mwateesa kuwa sente mmeka buli mwezi? Yali yang'amba emitwalo 8. Emitwalo 8? Twatuuka ate n'abikyusa mpaka yampa emitwalo 4. Naŋŋamba mbu gwe gisooka. Emitwalo 8 ng'akuwa lanki?
Yali ampa lunch. N'okoma bene bakane weebaka. Ati omwezi ogwasoose yagambye nkuweena gwe mwezi ogusooka. Era yampadde na ne mubuuza lwaki. Teyanzizeemu muleka. Na Rose gitawo Nakafu kyali mwana muto inokola. Babaddeyo ne Aisha ng'akugamba jange Saudi Arabia tukole. Nkwagala nnyo. So yakodde emitwalo ina n'otaddayo. Oba enkola teyabadde ya mulembe n'agamba omwezi ogusooka kakuwa emitwalo ena. Mbadde nkola. Then emyezi inaddako akongeze. Mbadde nkola bulungi. Wabaddeyo ko obudde n'omubuuzaako n'omugamba mukama wange. Twatesa munana ate ngo mpadde naye wamubuuza. N'agamba atya? Teyanziramu. Teyakuddamu? Lwaki tobagumiikiriza kati okola ki right now? Batuze boleza ngoye aba baleese. Kwenze manyi omuntu ayoza engoye ng'osibye llo. Ndinza obbaamu akasente engoye. Not so. Nanti kati sente zibeerawo ng'abaana bakomyewo. Kati bakyali mu luwummula abaana? Bali mu luwummula batono nnyo abaleeta. Mpozi ng'afuna kasitoma awo wa wiiki bw'ati. Kati engoye zooleza sente mmeka zo? Kiva ku bbaafu. Waliwo zina eziba entono yabawo olumu 13, ebbaafu eba ejjudde bulungi eba ya 8. Nga n'amazzi gago ne sabbuuni. Owa Bobby wuuyo Lady wa Bobby akugamba emirimu giwe nnyo obudde okusinga abasajja okwepiica kati kati ekyokola kiri kyogenda sobola okunoonya omulimu ewalala kubanze ndoza lebadde ogiyanga ogumagumirawo omanyi mu Kampala bakola we batyo osooka kufuna mulala nga lyokota guno ekibi ayogera bubi n'oba olimu oli ku muntu ng'oli musiba n'akuyita ate ogwo ogende mu sepiki bw'amala nagamba oli tewamumaze nga kale njogerayo mbi kyova abasinga n'abakozi talina ne baboosi abasinga obungi nti bangu babeera olina kunoonya ngeri gy'okola kijyogumamu nze bwe ndowooza baboosi abasinga nga si bangu oba onakikola otya ddala oba ntolina bizinensi yo emera ku mulimu ogire ng'okyabeerawo baba bwenda babagamba baboosi abamu si bangu kasinga omulala gwona gugize omulimu olina okulya olina olabirira omwana okusasula ennyumba n'ebirala mama Naka naye takola bwebeera naye takola naye yabadde ateresigaza omwana kubanga omukazi adde takkiriza mwana kyoli adde asigaza omwana gyonna ogenda nemukola kati ogenda kikola otya mukazi munnange kuba kati embeera alabika nnyo jja okujja ekalubemu nkosa muhawo ye byataata w'omwana biwa bigaanira ddala abeere bibe nange embeere byange saagala mwogera nako yamanyi taata w'omwana bakugamba omulimu gw'ogaana gwe bakwadde sente tini obadde ojja experience obulamu butambule ngaedi Masaka kugamba nti omusajja abajooga kuba nze mbadde manyi embeera olusiku eremagana oyogeko nti taata w'omwana kuba tayimu tetuuke omwana yeetaaga amata ebyokulya tayimu y'okusoma ejja tuuka so ono emirimu mitono obadde namulwaddemu ngala Priska message njirabye malaria omusujja gw'ensiri gwe gukuluma katusuubira nebeba typhoid kuba ye mukambwe malaria kati abantu bagamba kaki nze wuuno ngambe nengamba teeke live abantu olabo baka bwabwe singa kale Madam Jennifer ajja wano nakomenti nga nabako kyatugamba no live terevu wano noyogera naye kuba mazima ogakana ntu bo bafuuka disappointed wallahi gyoli abantu banyiigamu
ne bagamba Nakafu waffe yono waffe okiraba Bira Margaret andika akantu kichinga weekyayi bulala Shiva soko tunle wana tubamala okulaba naye omwana mumulaba anfaanana oba abamu mwatwane mu commenting ne mugamba Sonko nno lwakwejira weevula nonyeza omwana oyo oyambe kumba omwana wo tuyamba mwana wo era wange tenze nganye namwe ayinza obba wamulabayo abantu balabye so tuyine Shiva ne mwana wuno akuze taliiko obulemu bwonna taliiko ki akabiri wakasumuludde eri wali omusibi akabiri nakajeyo talina buzibu bwonna so omwana waffe wuno akuze bannaye buli ngenda kuza omwezi 19 onna woobeera olimanya nti omwana ono abeera aweza birthday lwakuba nti mu birthday mumanyi ya mwaka naye buli mwezi omuntu abeera atuuka mu nnaku lwe baamuzaaliramu then kwe kutambula n'abeera ng'aweza n'omwaka n'okweyongerayo so omwana wuuno ye akuze Shiva ne abantu bawuubireko basiibule bawuubire obasiibule think of what the madam told you sijja Mr. read my comment Florence namakula njisomye okay bagambe byonna leero sooka obimaleyo bwe banaagamba nti ddayo omulabe era nze omumanyi nga nkola kinganzija naye twagadde nnyo okulaba ku mwana ono agenda weza emyezi 10 tomanya myezi emirala ng'ebiri 3 osala tunawakomawo ng'omwana tumuleetedde keeki nga weza birthday nga weza omwaka mulamba Shivani kyanga azaalibwa ku nsi eno from Naguru Hospital bozi obudde wazaala bwakiro saawa 3 ez'ekiro kati olowooza nka okuddamu kufuna lubuto oluzalireyo ku mwana mulala Shivani teyeebowe nga talina baazannya nabo waliwo abaana abangi wano banze nali manyi obudde bwonna tunaaba tuli awo kuba nawulira bagamba Sonko essaawa yonna nga manyi nti Sonko essaawa yonna enaabeegize bweti nga batugamba nti Nakafu sooka weeteeketeeka ate okumuzza mu ggwaliro ekkulu Naguru addemu ate atuzaalire second born abaana aweze Kivan taagala nokwebaka naye atakatakula amaaso bannaye Lady Masaka ye tokuba nnyo ezimu nyinza okunkaluubira ezo zisomamu okwo bannaye naye bannaye kati abantu bagambayo kaki ngambye era ndi naye akulibo byakutwala speed era ngambye munanga YouTube telaga comments app YouTube ye kandabe naye telaga comments app woma muli live ezejo osoma jotasomye togiraba as we are running away from marriage and oli bagamba abantu bagamba nti balino badduka bufumbo basajja babayisiza ddala ate kati gwe oyagala kuwasa gwe abawasa omusajja tebagamba oyagala kukola otya sagalangako wasa omusajja tagala wakasa omusajja wasa muwase luyi bannaye mayiro ajja kukuba oba si bwe buno obwo bwamaze bwebwo yetaka kachupa tumufukireko kati ntumweko kanyweko katukuwe mwana katunda soka malo kawutamu kati Land Road akugoba agoba mu nyumba yagambye ati yangambye twamugamba tugenda kola mu business yembu yabadde afunye agaloteeka mu salon mwaba amugambye ye bwatyo bwe ngamba ani mpulidde ng'agamba nti mwamugambye mwagala kola mu business agambye twamugamba tugenda kola mu business nga nsule mu mabega naye ate alaba ne bakabwebasi ogamba biri ebyemabega twali twogerako nangamba mbu alaba ne bakabwebasi nangamba mbu oba noonya walala gye nsobola okudda
bwati bwe yaŋŋambye. We yagambye nti no mwangamba wano mugenda kukola business. Nga ni ayogera obirandi road. Naye gwe buli omu ayogera bubi ku side yo. Nedda kale ye engeri gye yakyogeddemu. Yagambye ye adde afunye n'omuntu ayagala okukola ki oteeka mu saloon. Anti ebyo byonna omuntu abyogera olw'ensonga nti atuuka time n'alaba nga talaba kasente kajja. Kuba tuli akasente kalinga kajja nkamuwoomera nkajja bulungi nnyo aba ali awo n'omuwa emyezi 2 n'akwata sente ziwera nga za myezi 2 omulundi gumu oba okiraba. Aba ali awo kitegeera live from Jordan, how are you Badia? It's my first time to be here. Okay, beera ojjo checking subscribing a YouTube channel ya Feno Jabangola programs enungi. So landlord yatuse nalaba nga tewachali kasente kajja. Twatandika n'emyezi waje ali 3 n'afuna emyezi 2 n'afuna ogumu n'afuna emeka. So sente zibadde zijja bulungi kati naye atuse time nga la kasente kacyakola ki nga tekachajja. Then abayina kufuna n'ebye kwasa mwangamba mugenda kola mu kino kubanga landlord mbanga omwa sente ebirala teyaba bifaako ki. Era batayinza kuddawo bitunuulira. Azubeera azisinga abanga akola ki ngafuna akasente. Naye yatusa akaseera nga naye akasente takola ki nga takalawe kajja abayina kwekwasa. Rose, Mr. Sonko webale kulabirira mwana. She looks alabika bulungi omwana mami wo naamulabirira yono. Tubanga ba 3rd 4th party mustuddemoko wano kaalumu. Ochira kasiso akasente kabate kachaja landlord obo musuubira kola ki abayina kugamba owa nyumba yange njeetaaga because naye azimba nga akoze business okitegedde. Florence fe bakadama abo twasala okubabeererawo mukama yali tusasula mwasala babeera mukama ali basasula wuno wano Nakafu yali wano ne baby we angambira landlord yamutwala speed maja nekudwali libadde ki ebintu zeggano nakugamba ne ugamba no munnanga akasente tukaleeta ne otakatetenkanya obako ku office otandike bako kyokola ebintu bijja tabukamu kaawo atenso bije mwasinga okukola yali enzibo nnyo kakusoko gano okushiftinga okuva mu ghetto because sente za business zali bimabika sente zonna zigenda nga zononeka bwononesi n'ekirala okutuuka okulowooza nti sente we ziri ziyinza obbeera opaka ziyinza obutaggwawo oba abantu abanyamba bayinza okubeera luvannyuma lubeerera bayinza obutatuuka kiseera ne tugamba nti abantu bakoze eki nti nabo babaako we bakusindika oba okitegeera kati ennaku zino la January ono February paka ogwokusatu tugenda kukiwulira okitegeera tugenda kukiwulira obwavu bungi nnyo eri mu bantu kati simanyi nga goyinza kusala amagezi ki okulaba ekiddako kyotandika nakyo kuba we wali akazanya akasooka abalaba nagenda okujja okuva gyoli gye bali okugamba nti bangera okukwatizaako nga luwa ekiriwo kitambula kati awo simanyi mayina kafusuti hata ombwati oba okikoze otya kubanza ogwange ogumanyi gwakujja nitukola program so leero nzize naye nga tubuuze ku bebi tulabe bebi ali ata the good thing bebi ali bulungi so naye kugamba nti kankuteekeko wana abantu bakulabe oyogereko nabo bagambe so Madam Jennifer yekyangira ddala kuba Madam Jennifer yali yaŋŋamba yagamba n'ogamba Sonko lwaki omwana mumutwala akola obwakadamu obudde bukyali okiraba n'agamba kansooka enjiri nze nga musasulira renti w'ennyumba abeerewaawo muyambeko mufulye n'ebyokulya kati abeerewo mpolampola then nga tuyiya ekyokukola ekirala ekigenda okukola kyekinaaba kiddako ne mugamba kale katugende mu maaso kati obuzibu obwasinga okuva kuba nti omukazi yakwata essimu n'agikugulira nga kyayagalako yebya 30 party olusi yangamba nga Sonko gendayo nga nange ndi busy so gendayo nga tene walala gye ŋŋenda kanaagala akugulira essimu wabanga akwetaaze abeera eri London n'akuweereza sente direct ku ssimu yo abeera eri nakubira n'akuweereza n'ogula data nakubira then ne mwogera Rav nefuna ereeta obuzibu akasente nekabanga tekaliyo naye olina omukwano Nakafu n'omupya alimba wafunyeyo mwami omulala omupya alimba si muganda wange omwana atudde eri mu ntebe girlfriend oli mukwano gwange
anti kati ebintu ebimyu adatudde mu ntebe oba abadde bali ku buliri oli omuddugavu gwe wagamba nga omwana wa P7 waliwo omulala abadde atudde mu ntebe n'edisoke eya green sibegendereza naye bayitawo wano mmanyiiko oli omuddugavu gwe wagamba nga abaana ba P7 kagwe yali used naye abala newembalaba osinza nakubajjukira toba n'oyo gwe walina gwe wali wawasa bamuŋŋamba nga naye nga nze bangamba wabadde awayisewo nawo naye nga nze simutegeera luvannyuma nnyo mulaba mirundi mingi nenduka muteeka negamba eyoono nengamba sijja bakanga Katonda yalimanya kati ebintu by'okwepiikya ebyo byagala nnyo bintu by'okwepiikya ebyavaamu shivani obyagala baba tebakupiikiza tobeerawo biwooma bikuwoomera nnyo obeerawo Nakafu n'obeerera waawo kati wagenda ku family planning kuwoli ku family planning kati wayigendako yaki nga tobyagala nga tobimanyi jjajja yabeerawo naŋŋamba anti jjajja aba alaba jjajja muntu mukulu bagamba eriiso ly'omukulu waddugala ewalaba yalaba n'agamba nno mwana wange okwewala ebizibu ebirala genda soke bakuteekamu kaweta bakkuba mpiso myezi ng'emeka myezi 3 family planning ojo kati wayisewo emeka guli oguwedde ogwa Christmas neggulu bakateeka mu December ate nga twaliko emabega nogaba bakateeka mu dda oba akasooka kaggwamu akasooka kaali ka myezi emeka era jejo 3 negigwamu lwekaggwako lwennyini newayitayo enaku 3 nenzirayo kuba tulina emisomo gye tubeeramu eyo awo ne babitugamba nawe muteekemu akabeta abaana bange ngenda bafumite bulungi nga teri agamba tokoonako waneeno batya lubuto lwe baziyiza lubuto simanyi oba waliyo akaweta akaziyiza eki akaziyiza HIV abasawo kuliko omusawo yenna watugambe wali akaweta akaziyiza HIV kubanga akaweta akaziyiza olubuto ko baakaleeta oba okiraba wabula kojja Lady Masako ntegedde kuba akaweta akaziyiza olubuto ko twakafunye mu Uganda naye lwakuba abamu era ogenda okuddamu okuwulira ng'ate bamuteebye bubi nnyo wano baateeba Nankabirwa yatugamba ali kaweta ne waliwo abaana abayina wano enkwaso nga z'amaanyi nnyo kati enkwaso ez'amaanyi ze baakozesa gundi ne bamuteeba Nankabirwa simanyi naye wonaafunayo omwana alina enkwaso ez'amaanyi kuno ye batakkube kuba kati olina omuwala bajja kukuba omulenzi naaba oli awo abaana nga bakuteeba omwana omulala ow'obulenzi naye watya akyogerako si akyeta watya singa okyakuma kyanga olufunye olubuto olulala olwokubiri kiba kitya nalwolukuza n'otuzalira akaana akalala olukuza njabaawo wano nga nninze nga ndaba ate nganye ngaera bwendi mukulaba kubeera Nankabirwa naye yafuna olwasooka ne mugaba olwasooka olubuto lwali bitya nti accident banaye accident akoze nti tuba tuli awo pyu ate kati Sonko nfa am dying olubuto ebintu bitabuse nti ate kiki ate nafuna olubuto ne mugamba naye yali accident ye munnange accident nengamba wayi sijja wakana terika HIV mbadde manyi ebuli tukawe Nankabirwa Nakafu wano nti accident kati nange siwakana we bangamba nti yafunye olubuto olulala accident kuba accident zo zigwa bugwi isi bayita sudden happening so ya happenings suddenly so accident ngeje ziba nti ba accident ne siwakana mwana banga afunye olubuto bakiraba nenga Nakafu toyomba mirimu naffe bwe tutyo batuyombesa baganye toyomba mirimu nabo babayombesa emirimu siginyoma naye ekinuma kola ate nga twaliwo abantu basatu kweyo salooni muwala we n'abakozi nga tuli babiri naye nga leka bali bonna ye n'agikozesa nze aleka muwala we nani
n'omukozi omulala oba mwana wa muganda bwe bati naye nga buli kimu nina okukeera muwala we nani n'omukozi omulala anti kati golina kyeweerabira mbuuza ki bw'oba ogenda okusaba omulimu ogenda wekka okitegeera togenda n'oli kati sinsi nti ogenda wekka buli omu we babamu omulimu boogera naye lulwe tomanyi bali bayogera nabo batya kuba ojja kuddawo nga gwe baakuweena n'oyomba oba okitegeera naye ng'ate waliwo gwe batasasulira ddala oba afuna ekitini ku kikyo kati nekirala oli oba nga leka muwala we n'atamwa mirimu n'agiwa mmwe that's why yateekako abakozi ebyamuwala tobitunuulira bw'ogendanga mu kampani yonna yonna okukola totunuuliranga mukozi mulala akusanzewo oba gw'osanzewo oba gw'oyingire naye kyafuna tunuulira kikyo kye muba mukkaanyiza then akazannyo katambule ekyo kimu ekyokubiri mu mirimu mubaamu okugumiikiriza kkiriza oba gaana so omala okugumiikiriza mirimu nga bwebala ekiddako ngenda kuwayo example bakazi ki b'owulira ab'amaanyi mu ggwanga Uganda ng'osobola omwegomba yogera abantu nga basatu nkoyo example ya muntu omunyinza oba nga amanyi history ewo omutinitini Mama Fiina Mama Lususu yaani naye wali ono w'ebizigo nani omulala kale tugende ku Mama Fiina Mama Fiina yakolako bwa house girl mugagga nnyo tabukolangako yaweza kumboja Mama Fiina commenting awo Mama Fiina yakolako bwa house girl nyane gwe mmanyi eyejaka jake nyakuba endulu n'abavuma n'agalo bakuwa ebikonde nze nina abesefu sand so on full figure yakolako obwa house girl nga tebamwa wadde so oba kitegeera naye bakugamba nti emboozi zaabwe kugumiikiriza Mama Fiina teyasoma ojja beerawo ogambe nze kati saasoma biki Mama Fiina teyasoma akulya abasaba b'ekinnansi naye buli muntu amwa respect and so on akasente akayina ayina obwongo tayina nnyonnyo buzibu n'abantu oba okitegeera abaddewo nze I myself Mama Fiina nali mulabyeko omulundi gumu ne mutuukirira naye yali tagiridde nanze oba sinze yagenda ewuwe nali nkyakola ku NBS lwali lunaku lw'abakyala babakola okucelebratinga Mama Fiina nayitirako ku NBS program ya Justin Nantume nga akyakola ne Latifa Ssenyondwa era atulekera ssente saali nawo nali ngenze lwakuba senga Justin oyo mukyala mulungi nnyo nalaba nkeera nga bampaddeyo bagwali mpolo bajjala ebiri kuba yaleka ssente n'agamba buli omu atwaleko zaatwalako yabawa bando ya ssente kati Mama Fiina yakolako bwa house girl gano nkubulira mazima bino nabikugamba kuzzaamu ssuubi ate nga sikulima Mama Fiina tomanya Mama Fiina was housemaid mukwano bakugambye mu bulamu bw'ensi eno oyina okubaako byewerekereza comment esangusewo nga sinamaliriza YouTube manyi zivaako which place naye don't forget kale tugirabye Mama Fiina akolako bwa house girl ewaka w'omuntu ba house girl abamu embeera gye babayisamu osobola okugiraba osogwa ku family ezimu nga house girl bamuyisanga linganga mwana wa bakanze bade na house girl ewaka yagenze nengambula nakaba mazigala nonkubulira mazima esa kati ne wankubire simu nangamba Sonko manyi nti ye nkomawo mpeza transport mugambira wati zitiri nyanji sasule embasagadde ku kuzimuweereza obanga weziri wendi sizinaawo obo kitegeera naye yagenze nga toyinza nakumanya nti bwe wakenza nakumanya nti house girl kyenyinza okugamba nga badde akola bulungi wa mazima talina lugambo talyankwe okitegeera in fact abadde freeway buying nga ne bwangamba omanyi nti yenna omulenzi yankwanyagala genda mulaba mugamba kimubeera safe ekira yogera woogenze in case of anything wonkonerako nkutaasa okitegeera genda bw'ofuna olubuto lulwo oli muntu mukulu because adasusa emyaka 18 nene we yabadde agenda naka video nja kamulaga ne kuteneka video naye namuvuze paka namungona yabadde agenda abe mansulita gye namuteeredde neyongerayo n'agenda kati Mama Fiina mu bantu boyogedde yalakozeko bwa house girl oba yowo olususu gagambye gwe mmanyi oba yoyo naye yatembeeyako ebizigo waliwo gwe nalabako story waliwo omukyala ali awo alina ettama alina obunya mu matama mweru yes oyo omukyala yatembeeyako ebizigo ng'abyetika natambula kikomera ku kikomera story ye bwetyo bweri mmanyi story z'abantu abamu nga sinze yazikola nga lw'abalala abazikola nenga nafuna chance zirabako kati so tugende ku Mama Fiina gwe mwegomba omugagga alina ssente awa abantu ssente alina omutima omulungi azigabira abantu jjajja w'abaana b'esibifo
sibimaze ebitiibwa. Mama Fina was a housemaid ng'akola mu nnyumba ya muntu. Naye yagumiikiriza n'abeerawo n'ajja ng'alwa n'olugendo lwe n'atambula. Ng'era omuntu w'omukisa Katonda gw'ayinza okuba nga agguliddewo, Katonda yamuggulirawo. Mama Fina n'aloka. Bw'atyo bw'ali okola birthday. Muwala we yalina birthday n'amuwa ssente obukadde 5. Abamawulire bangi abasise ku mukono n'abantu abalala bannayuganda especially abakyala. Okitegedde? Kati bw'ogenda ku mulimu totunuulira mulala kyafuna, tunuulira ekyo ky'ofuna. Ekyo kyekikulu gano gonkuwa amagezi, tunuulira ekyo ky'ofuna, tunuulira kya mulala. Natunula eky'omulala tojja kusobola kugenda mu maaso. Kyekisooka. Then ekyokubiri, ne w'onaaba toli ku mulimu ng'oli waka w'obeera, ojja bba ofuna ensaalwa eri banno ekyo kye bafuna. Because banno bye bafuna babikolerera ne bakola. Ojatuka n'okwegomba bba wa mukwano gwo oba wanneyibawo nti ye ng'amuyisa bulungi nnyo baleeta nsawo y'amanda bakola competition bijja kusukkako. So emirimu egimu tugibaako sintu akuba gye tuba twetaaga naye twongera okufuna experience tofuna okufuna exposure w'onaaba oli ng'okola bulungi nga bakuba kati omulala ajja okusiba enviiri wajja okukulabira ng'alina saluuni yaga ng'endaba omuwala ono akulabe ng'okola bulungi agambe kankuwa omulimu olabirawo ng'ofunye omulimu omulala okuva mu guli oba kugwa emitwalo 8 oba 4 oba kusasula nga takusasula ogenda ku mulimu gw'emitwalo 3 5 oba akakadde. It is very possible kisoboka. Okitegeera? Baby wa Nakafu yayagala nnyo okulya era Lady Masaka tekikugaana ye ng'omwana kugamba nti wuuyo muwaddeyo omutwalo gw'ensimbi kuba obutunda buno buweddemu. Kacupa okalaba akawunzise omulabye ate ng'akyayagala obulala. So Lady Masaka tekikugaana kugamba nti omwana oyo kamugulire ekiveera ky'obutunda okiteeke mu nsonda okamuleko mpola mpola. Lady Masaka ngamba gwe Lady Masaka wa Bobby. Abantu bagamba yo kitwagala kwerekereza kuta tudde waffe munnange. The good thing abantu babano babuuzizzaako bagambye abantu baffe kyemanyi bategeera bulungi era bategedde buli kimu kyobagamba. Kyembagamba kibali boogeddeko ekyo genda kukola. Genda kukola ebweru w'eggwanga. Ngaga muntu atandika process yayo ene kaya katulina emyaka emeka? 17. Olina emyaka 17? Nazaala nina emyaka 16. Emyaka gyo nga tegitambula oba egimu ogenda ogikendezaako mpola mpola? Jejo. I will kojja omwana no problem, I'll be waiting. Ninze simu yoyo yenyini gye nkozesa ngeri ku mobile money ku WhatsApp botim and everywhere. Era onaziweereza era njazireeta nziremu nteke ku live ya. Olina emyaka 17. Omanyi nti abasajja abakuliko bali ku defilement tusobola n'okubasiba ntubaga tubasanze n'omwana omuto atanneetuuka. Lwakuba atanneetuuka alina omwana wo. Mwana yagala nakumwenkana. Emyaka 17 gyokka. Ebitunga wabikeera mangu nnyonnyo. Ku myaka 14 abaana bali bakutandisa. Okubaye ataza kubembiye. Biba bitya? Sibaji. Bikunyumira bikuwoomera. Nenda osobola beera okumala omwezi nga tofunye muntu akugiramu. Kisoboka. Kati wasembayo nga ddi? Nga tunalya na nnaku nkulu. Kati osobola weza amanya kuba ennaku enkulu tezinayisako wadde wiiki ebbiri tezinnawera. Bukyanga tuva mu nnaku enkulu. Wiiki eweze. Bukyanga okomayo. Naye bijja kuleetera obuzibu bajja kusiiga obulwadde. Bangamba kawaali waali muno mungi nnyo wano ewamwe wano. Era mwali kawo. Kawo? Kawaali. Obulwadde banga abaana abalwadde balina sirimu ebali muno bangi. Bali bangi. Ati gwe bena tobirowoozaako. Mbirowoozaako. Oba ogamba kimu kasa simba nga sifunye lulimi. Mbirowoozaako. Kale abaana bakuliirawo. That's why gundi yajja yakugamba genda ku family planning. Oba kitegeera obudde bwonna ng'alabye ebizibu bigenda ku ddala bikugwire. Kivani abenga akyali bw'ati ate bakwongere. Kati wafunayo mulala akubeesabeesa bukyanga oli agenda? Sinaba. Tonaakufunayo mulala? Kale ate abo abaasembayo bogamba abaakulya kubanga oli bukyanga otunyumiza nti yagenda tugenda mwezi mulamba omwezi eguweze n'owera ne guyitawo bukyanga oli agenda.
Sima Shivani ayimirira ku bintu ye. Ayimirira. Naye mwenyini asoyimirira naye. Asoyimirira yekka. Nakusese tulebigere tasobola. Shamosa jjo ensi eno obuguminkiriza kintu kikulu nnyo. Ndikadaama siina. Okay. Samujjo. Tuweeyo omuggo gwa mwana. Ogwo omutwalo gumu gwono mwana. Oli agenda kanyo badde akubesa mu mpola mpola. Kubanga oli bukyanga anti oli bukyanga agenda. Olugambye oli oyeza weekend bukyanga. Oli bukyanga agenda nga lwaki. Chairman yamuwoninga adde okunsemberera. Chairman yamuwoninga. Nga chairman abakukyamuwoninga. Chairman go baita kiyingi amuwoninga. Chairman yamala nabita. Bama ne babitegeera. Olwo ne bamugamba batantoddamu okusemberera oyo omwana. Omwono na mwana muto. Bamugamba nnyononedde kale bamugamba bingi naye n'abijjamu obusungu. N'abijjamu obusungu. Ennaku zino nze nzanya TikTok. Mpozi nja kujja buzi tuzanyeyo ka TikTok. Ambuye kati. Ennaku zino nakusa TikTok. Bana tanaba kubanga nfunako ku TikTok, searching enyange Sonko Muhammad ogenda kundaba. TikTok uterevu nnyo. Kale twagala kusiibula ffe, kutatudde waffe weyogerere kusiibuzayo kaki. Oba tugambayo kaki tugende. Sembaga mwe n'abanjagala. Ddala okunjagala. Kyembasa mwengere ddala okujagala n'ogoberera Sonko Muhammad. Yeah, man. The Angel Marina naye anna embeba zamwe n'abambeera wali awasingira ddala obuzibu nammwe embeebaza ne bakadaama mwenna kyembasaba nange munyambe ngende nkole kubanga eno sina kyendaba ekinyongera mu maaso. Kati nange njagala genda kukola. Nekyakye nadde njagala ntandika okwekolera ewaka nga njagala nefunire emitwalo kagibe 10 tandika osiika muogo ku makya. Kale gye emitwalo 10 luli walinga lugero nga bukadde bwe bujja mitwalo 3 mitwalo 5 nenkugamba nno munnanga akasente ako kajja nga lebadde okakozesa wabula wammalangako pulaani. Sijja kwerabira naku nga nja nenkuwa emitwalo 5 nenzenkera n'ongamba teziriiwo nenkwongera 8 n'ongamba teziriiwo nno zaalazeewa nakuzeeko ki naye nga ate buli kimu twalinga tukikuwa bijanjalo obutto sabuuni pampa biki buli kimu ate zaalazeewa ssente ate kati gundi abadde amanya nabaddeko gundi nenkolako bwenti omwana yakolodde ekyo nendoozi agenda kufa nesobola mugula sirapawo ya mitwalo 2 biki wallahi wainoona ssente ziwatayikatteeriyo ezimu twagezaako zitaasa naye ng'ezimu sinangeri gye nzitaasaamu. Omuntu ayinza okumpeereza message n'angamba kankuwa emitwalo 5 gimutwalire. Kale bwanga kankuwa emitwalo 5 gimutwalire nga nina okugireeta. Njikuwe oli alabe nti zituuse. Ngenda okuddenkeera nga teziriiwo. Ekyo kyokka kyensaba. N'omwana kuba yaba nsumbwa nnyo mu byokulya. Ebyokulya ayagala okulya okunywa naye byo tebirabika. Namakola kushakola ni buli omu ayogera nnyo bwe buzibwa nti ayogera bubi buli omu anti gwe buli omu ayogera bubi toyina gogenda sanga ayogera bulungi ze nkubuulira mulimba bosa abamu abakuba n'okkuba nkubuulira mazima ng'ate omubanya n'emyezi ng'ebiri nakukuba ebintu si byangu ate n'okwekozesa nako si kwangu osobola okwekozesa naye nga tokola bukozi loss n'ogamba bannange saba mumpanikirako akagoye oyinza okutuuka n'olowooza nti oba mujja wa maama waakologa kumbe teri akologa. Kale bannaaye kyekyantu basiibudde Sonko yakutuweereza era ayina ogwe ajja okumpiikinga ku airport. For airport pickups bannaaye mutukozese obuukinga nange ng'obudde bukyali ne tukutambuza from the airport paka ewaka. Kale nze Sonko Muhammad atakumira mpeera bankumira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyongero bajukiza ba Betty's Touch and Video Studio konsonga y'ebyokunyirira makeup wo mulembe kustylinga mbiri kusiba mbiri kanjire bwintu ekyo mpola mpola kustylinga mbiri kusiba mbiri kupangisa gomasi ez'okumikolo
byonna byonna ebifanaganako ng'ebyo oyinza okuba nga wekwata Babetty's Touch and Beat Studio. Twongera okubajjukiza nti airport pickups tuzikole ddala bulungi nnyo, tambula naffe tojja kubanga wejjusa. TikTok noonyaako nze Sonko Muhammad SONKO space Muhammad. Nina clips zenzanye ennaku zino mujja zinyumirwa, biri tubyawule ku bino, biri biba unserious sometimes anti-acting. Eno tubayo n'emboozi ziba serious ezekintu ekikulu ezeddala, kitegedde bulungi nnyo. Waliwo ne account ya camera person, that is Myra Angel, MYRA Angel. Oba kitegedde onabanga era otunoonyezaako ojja kubanga era okufuna bulambalamba era saidi awo. Kale nze Sonko Muhammad lwaki sibasobola banywanyi muzikirize mbate. Is it okay? Is it okay? Kale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 729 oba noti 7 8 29 52 155.